Essula ey'okubiri. Nange abooluganda bwe najja gye muli sajja n'amaanyi mangi ag'ebigambo oba amagezi nga mbabuulira ekyama kya Katonda, kubanga namalirira obutamanya kigambo mu mmwe wabula Yesu Kristo era oyo eyakomererwa. Nange nabeeranga nammwe mu bunafu ne mu kutya ne mu kukankana okungi, n'ekigambo kyange n'okubuulira kwange tebyabanga mu bigambo eby'amagezi ebisendasenda, wabula mu kutegeeza kw'Omwoyo n'amaanyi. Okukkiriza kwammwe kulemenga okubeera mu magezi g'abantu wabula mu maanyi ga Katonda. Naye amagezi tugoogeramu abo abatuukirira, naye amagezi agatali ga mirembe gino era agatali ga bakulu ab'omu mirembe gino abaggwaawo, naye twogera amagezi ga Katonda mu kyama, gali agaakisibwa Katonda ge yalagira edda ensinga tezinnabaawo olw'ekitiibwa kyaffe. Abakulu bonna ab'omu mirembe gino ge batategeeranga n'omu, kuba singa baagategeera tebandikomeredde Mukama wa kitiibwa. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti eriiso bye litalabangako n'okutu bye kutawuliranga n'ebitayingiranga mu mutima gwa muntu, byonna Katonda byategekera abamwagala. Naye ffe Katonda yatubibikkulira ku bw'Omwoyo, kubanga Omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeereka ebya Katonda. Kubanga muntu kyategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye, era bwe kityo n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda, tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa, n'okwogera twogera ebyo si mu bigambo amagezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo by'ayigiriza, bwe tugeraageranya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Naye omuntu ow'omukka obukka takkiriza bya mwoyo gwa Katonda, kubanga bya busirusiru gy'ali era tayinza kubitegeera kubanga bikeberwa na mwoyo. Naye omuntu ow'omwoyo akebera byonna, naye yennyini takeberwa muntu yenna. Kubanga ani eyali ategedde okulowooza kwa Mukama waffe alyoke amuyigirize? Naye ffe tulina okulowooza kwa Kristo.